n'amazina mukuŋŋaana ani abakuba ku mukono naye buli lwe tunaavangayo ne twogera oba ne tukola ebintu ebyefaananyiriza ate oluusi ne kizuuka nti si bye byo basabo ne bannyabo bajja kuvaawo bawere ebyobuwangwa kati nga nze Nnaalongo Nansamba omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ayagala obuwangwa bwange mmala kunoonyereza n'enkakasa nti ddala ekintu kituufu oba nedda kati bwe tuba nga tetunnaba kunoonyereza kukakasa nti ddala kituufu ebyogerwa bye bituufu kino ekintu tulina okukiwa obudde naye buno si bwe budde bwakyo ekyo kyenjagala okubagamba buno si bwe budde bwaki obudde bwakyo bugenda kulabika nga tumaze okutuula ne tunoonyereza ne tukakasa nti ddala kituufu wano waliwo amaanyi gaawo ekintu kyemmanyi wano oba ebintu byemmanyi omukyalo ono avuddeyo n'ayogera simumanyi mmanyi bulungi nnyo nti wano waliwo omusambwa gwa Nnaalongo wali wansi ku luzzi ku Musasa ekyo nkimanyi mbagambye nti ebbanga lyemmaze mu bukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi nga ndi chairperson wa Greater Masaka mmanyi buli kifo wano ekirimu amaanyi nkimanyi bulungi nnyo nti omusambwa gwa Nnaalongo wali wewe nemmanya bulungi nnyo nti buli afuna accidenti wano alaba mukazi abadde asala ebyo ebigambo mbimanyi ekyokusatu kyemmanyi nti eyali akongojja omusambu ogwo yali mukyala wa Lugave bwe mbadde simanyi nti oba yafa kati basabo ne bannyabo abasawo b'ekinnansi abali ku Degeya kuno mbamanyi nnyo mbasaba twagale ensi yaffe mbasaba tuteeke ebyobuwangwa tubiwe ekitiibwa bw'otabiwemula byo bikuwemula bw'otabiwemula byo bikola ki bikuwemula kati mbasaba tugenda kukwatagana ne security basabo ne bannyabo okusinziira ku kiriwo nze nabagambye Nnaalongo Nansamba sirina buki bukakafu bunkakasa nti ddala kituufu ekintu kino kyekituufu naye bwe kinaabanga kyekituufu mugenda kutuwaamu obudde era tujja kubabuulira abantu mulyoke mukomewo wano musinze naye kati tetusobola kukkiririza mu ekyo nkyogera nga nze omukulembeze bassebo ne bannyabo amaanyi gyegali era tugaagala naye ngenda kusaba abakuumaddembe abantu basooke baveewo wano kubanga bajja kufunirawo ebizibu nga tuli wano tutunudde amaanyi gaawo bwe ganaabanga weegali ng'era gwogera era gajja kutukomyawo wa tugayimuse naye kati tiwannabaawo obukakafu ekyo kyenjagala okubasaba ekirala lwaki nabagambye abasawo b'ekinnansi nti muwanike omukono ensonga eno bw'ebanga weeri nga buli muntu afuna wano akisidenti alaba mukazi nkakasa nti amaanyi tugalina agasobola okukkakanya omusambwa gwa Nnaalongo ne guddamu ne gwerondera omuntu ne tugutuuza bulungi abantu ne bataddamu kufuna akisidenti ekyo kyembasaba ompulidde mukwano mumpulidde bulungi ba mikwano nze mu Uganda muno nze nsinga okwagala ebyobuwangwa oba mu nsi naye buli lwe tunakkiriza ebintu nga bino ne bigenda nga bimeruka nga tetunnafuna bukakafu abantu baffe bagenda kufuna obuki ate obuzibu bwe bufunika gavumenti egenda kunenya nze kubanga nze gwe yakwasa omulimo guno ogw'ebyobuwangwa kati kyenva